ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo ebiri ku ludda oluvuganya bizze bitegeeza nga bwe biri ebyetegefu okwegatta okulaba nga bivuunika gavumenti ya NRM eri mu buyinza. Olujegere luno lwe tuluyunze entandikwa ey'okulaba nga tuzimba pulatifomu ey'amaanyi egenda okukola emirimu ebiri esatu emikulu okusookera ddala ogw'okujja eggwanga lyaffe mu buwambe mwe liri. Eno esobola okuba siteepu esoose egenda kuyingira mu siteepu ey'okubiri. Kubanga ekisooka ffenna ku saidi zombi tumanyi nti ekibiina kya National Unity Platform ky'ekibiina ekiri tumanyi mu Luganda bakiyita batya, the main opposition party. Enteekateeka eno erimu n'okukkiriziganya ku bantu be basimbawo okulaba nga tewabaawo kusikamuguwa ku bifo by'obukulembeze. Newankubadde guli gutyo ekibiina ki NUP kitegeezezza nga nakyo bwe kirudde nga kiwagira ensonga eno y'okwegatta okusobola okutwala obukulembeze naye beekokkola enkwe eziri mu bannaabwe ate abamaliriza nga bateetera ne gavumenti eri mu buyinza. Tukyakigezaako ebiseera ebisinga kizibuwalamukko buli omu aba agamba anjagala kubeera ku ballot paper ate abamu munnaye babeera basindike. Kati nga tugenda mu kalulu akawedde entuulo ezimu ze twabeeranga nazo zaalina mu maka ga Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo nga tutuula tulawo tusobola okwegatta naye nga tetumanyi nti bwe tumaliza meeting alipootinga mukama we Mwai Museveni. Akulira oludda oluvuganya mu paalamenti ate nga ye mwogezi w'ekibiina ki NUP Joe Ssennyonyi ategeezezza nti wadde bo ng'abakulembeze bakyalemeddwa okwegatta bo abantu ba wansi beegatta dda kuba kye baagala bakimanyi. Bakandi temuyinza okuba 20 naye bajagamba nti ffe nga bannayuganda tusazeewo nti kaakati ono presidential candidate y'owaffe bannankyukakyuka. Kino bwe kituukidde ng'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ka Electoral Management Committee kakyagenda mu maaso n'okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kyabwe bbendera ku bifo eby'enjawulo wano nga Ssennyonyi waatutegeereza ekyabalemesa okutegeka akamyufu nga NRM yo bwe yakola. Banaffe kye twali twagadde ekyokugamba nti kaakati demokrasiya mu kibiina yeeyongere ezi primaries naki era ne tukola ennongoosereza naye baagaana okuzigazeetinga. Kaakati ne tugamba tetugenda biviirako ddala katutambule ne ssemateeka gye tulina akakiiko weekali. Welutuukidde olwaleero ng'akakiiko kano kamaliriza lunaku lwankya okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera ku mutendera gw'abakansala mu Kampala. Ebibuuzo babadde batestinga balabe ddala tuli fit okubeera abakulembeze era tuli fit okusitula core values z'ekibiina kya National Unity Platform. Era bakubuuza bikwatagana na kibiina tebagenda kumbuuza bitakwatagana na kibiina kakati ebyo mbibuuse buva era mmanyi ky'obuwanguzi bugenda kubeera gyendi. Ku lw'omukaga lwa sabbiiti eno bano baakutandika okusunsula aba disitulikiti ya Wakiso. Tujja kuba ne Busiro East wano ku headquarter bakandisi baffe mwenna abasaba. Tujja kuba ne Nansana municipality mwenna abasaba tubasaba kanange mujje ate mu budde. Then ne Kyaddondo County East